Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Iyi n'engeri y'omubaka Betty Nambooze bagireke Jasmatuse yabatemu bizze bitya byabadde bitya ye abaffe Uganda ng'efuuse akattiro n'ababaka ba paalamenti nabo kati batya olaba sipiika avuddeyo n'ategeeza nti naye ali ku bunkenke abantu bangi bagenda maaso n'okutta bannayuganda mu ngeri y'ekyoyoononekere ate munnange bwe tugenda mu bitundu ebimanyikiddwako obulungi nga ebyekalangala banna NUP babukereza nkokola olunaku olwaleero omukyala amanyikiddwa obulungi nga Irene yagenze maaso Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 77453 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Nyekidwa bulungi nga Irene yagenze maaso n'okubanga awandiisibwa Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform David Lewis Lubongo yaliko ebigambo bingi byayogedde byonna byenkuleetedde osobola okubanga obimanya kuuteeka okulaba nga obitegeera bana NRM bano bavuddemu omwasi biswaza naye ate era nga bituufu bawaddeyo bakama baabwe ekiri mu NRM era kifumba mutuku abekalangala basabye bannakibiina kya NUP naddala ababaka ba paalamenti okuvaayo okuyimirira awamu nabo mu mbeera eno gye bagenda maaso n'okubanga ate bakwasaganya bibadde bitya awo wennyini we tugenda ogenda maaso n'okubanga ate tutandikira erinnya nze Deni omukotu gwa Beyond the Newsroom gw'omulungi atulaba era atugoberera mu bitundu by'eggwanga Uganda ebyenjawulo gy'osinzira okubeera nga otulaba kyokola kya muwendo mungi nnyo nnyini ddala awo wennyini wensinzirira okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekya waggulu video gimpere like ojja like ejja kudduka emisinde mingi etuuke ku buli sekinoomu ate atulaba oba yandyetaaze okutulaba abeere nga atufuna kwoteeka okutugoberera bulungi nnyo nnyini ddala awo wennyini wenkusabira ggwe atata na subscribing okone mu kigambo subscribe omala okone mu kadde kaje personalize okateke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna zetukuteerayo obe nga tobaako neyemu agyosubwa lwaki njagadde tutandike ne video eno wuliriza ensonga enkulu lwaki gye ntandise nayo olunaku olwaleero sooka owulire omuvubuka ono aba PLU bagambye balina obubaka bwe bawadde ow'ekitiibwa Danny Muliika wuliriza. Mwami Danny Muliika ogenda kwetondera abaganda bwe batoli mudinka toyinza kugamba nti n'abannayuganda bonna abaatuula ne balonda President Museveni nti no basiru nkiddamu ogenda kwetonda tukuwadde ennaku 4 kino ekigambo nkyogera ng'ebyokusaaga naye abantu ba PLU bamaze okuba nti nno nze nabagambidde abantu baffe tumobilizinze abantu baffe aba NRM naddala bava mu Buganda tugenda kujja okutandikira ku ngalabi twekalakaase nga gwe Katikkiro wa Buganda kitegeeza by'oyogera bye mwateesa nga muli mu lubiri mu Mmengo ekitegeeza ffe abaganda bwe tuli abagezi ennyo nga ffe bwe tweyita oba ntegereza lwaki eyali kabaka waffe yalema okufuga wadde emyaka 3 Museveni gwe tugamba oba abantu abamu gwe mujjago mugumu n'ogamba nti no NRM nsiru n'afuga emyaka 40 olwo ffe tubeera tusinga obugezi bannange tulekeraawo amaanyi ameemanye mwami Danny Muliika banno ne bamulwanya muli bonna beegatta ogenda kwetonda ku lwa Uganda ku lw'Abaganda ku lw'abantu bonna ogenda kwetonda bw'oteetonda naffe tugenda kwekalakaasa ng'ekitwekalakaasa tukooye okuvumwanga ne CDF agenda kujja akwata eggwanga mutandike ebintu bye bibyo mbadde mujja muvuma President Museveni olibye mukulu munnammwe muvume naye munaakwata ate President Museveni nkwegayirira ssebo mukama wange taata togeza n'okkiriza okugenda nti n'obuyinza nga buli mu kuwanyisiganyizibwa nga General Kainerugaba tamaze kufuna bwa Field Marshal Idi Amin tayinza kusinga General Kainerugaba kubanga ye alwanyisizza aba M33 Congo akubye abaana ba Al-Shabaab abakumiza Uganda. Omanyi okutegeera n'okubeera n'amagezi bintu bino bibiri byombi bya njawulo
Omanyi okwogera ennyo si kwe kusinga ate era si kwe kutegeera. Wabula ffe twakuzibwa nga tugamba nti omuntu yenna omukulu aweebwa ekitiibwa. So bw'otunuulira ebigambo by'omuvubuka ono byonna nga bw'abyogera ng'ali purayinga Katikkiro Dan Muleeka. Omulaba bambi mukkufu n'olubuto olulaba. Naye muleme biwamu temubikumamu nnyo muliro. Mubaleke baleekaane. Bw'okera ku makya okubanga osonga olunwe Mubeene Cuucu Magulu Nnyondo Ssaabasajja Kabaka n'okwata kwabo abalonde be byagamba nti namuliraako Obuganda okumala ekiseera bwe kiti oba olusongedde ddala Mubeene ye abaffe bw'aba yagambye nti abawagira oli muba temulinawo aba alimbiddewa ng'omuntu omu yakola statement n'agamba nti Kibalama ffe tumulina era tumusibye y'omu kubaagira mu kutta abaserikale ekiboga eyo simanya bikoze bitya so twamukwata mu katambi ke kamu leero akedde n'abyegaana nti nze gwe nali njogerako Kibalama yali waffe w'NRM waawali eri e Kawempe. Kati omuntu bw'atyo gw'olowooza ki? Era Dani Muliika yalimba? Omuntu avaayo n'ovvoola obwakabaka mw'osibuka ddala oba otegeera ng'ovumaganya n'okuvvoola ennono yo ensibuko yo. Ensibuko teyeggyibwako ne bw'okola eby'ekisiru bitya era omaliriza oddayo. Omubaka Nambooze mu bweraliikirivu labayo engeri gya Smartus Mwanatu Abajambula. Wuliriza ebigambo bya Nambooze. Okutwalira amateeka mu ngalo abantu babadde baagala nange kuntemulira jjo Nammanvu awo. Emmotoka yabadde ya drone neeva eri nesala oba babadde basala kinnyagwe nange ne bajja ne batomera eyange driving mirror yaffe neeyiika naye neeyaabwe neekola ki naye ffe twalowooza nti bannaffe babadde basala kannya ne bagwa mu mmotoka yaffe ne tuvuga tugenda okutuuka wano waggulu e Kazinga nga pikipiki tuziraba zitugoba era bwe zazze ne zitwetooloola ne batuyimirira ne maaso temulina gye mulaga. Kakati abantu babadde bakuŋŋaanye nti bano balese batomedde ne kyetutomedde tebakyogera oba tebayogera omuntu ng'alowooza nti obadduse n'omuntu wabula ekyabaganya okugalula emiggo bankubu bwe navuddemu ne balaba nti onaani Nambooze. Singa nabadde muntu wa bulijjo awo nabadde sivaawo. So Bannayuganda bwe nali nsoma amateeka dissertation yange nagiwandiika ku mob justice causes of mob justice nti lwaki abantu batwalira amateeka mu ngalo ne bagamba nti ekimu ku bitwaziza abateeka mu ngalo ebitongole by'okwerinda okuggwamu ensa. Ebitongole by'okwerinda bwe biggwamu ensa abantu batandika okulowooza nti bo kati obuvunaanyizibwa obw'okubonereza abazizza emisango bwabwe. Oyo omuntu alaba n'agamba singa Okello twamutta kuba mazima bukyangatta abaana bato katuli awo tuli mu kusooba tuli mu kumubuuza ali mu kusaba ku mazzi nakatebe kutuulako so ng'ate olaba omusango gw'Okello gavumenti yagwanguya naye n'okulwawo okuwozesa emisango nakyo kinyiiza abantu. Ekirala kasita abakuumaddembe nabo beeteekamu olutujjutujju bayigiriza ne bannansi okufuuka abatujjutujju. Kakati gavumenti esobola okusindikira abantu ne bakugoba emisinde ne bakuwamba n'abantu nga batandika okulowooza nti eyo yenkola. Betty Nambooze bakireke yakunnyonnyola engeri gye ya Smartus abagajambula oba abajambula mu bitundu ebimanyikiddwa nga ebya Namanve nga yakava Namanve era akugamba yawonedde watono okubeera nga agajambulwa abantu oluvannyuma lwa drone okumutomera ne bamwasiza n'endabirwamu ye n'alowooza adde basala kannya kyokka kaseera mpaawo kaaga boda ne zimwetooloola nga baagala okubeera nga babakuba nga bagamba nti balina gwe batomedde. Nambooze olwa feesi ye bali kwegamba nti banne madamu Ticha mukole ki mumuleke. Mu bufunze yawonedde watono. Ebyo nno mu Uganda be baana baliwo ensangi zino era ekituufu kiri nti twetaaga okwesabira ennyo
kuba wano eggwanga we liraga mpaawo n'omu ayinza kuba ng'amanyi ki ekiddako. Nze Deni bana NRM bo bajeevuma bazze bitya okulaba nga bana NRM bennyini beevuma ekibiina mwe bali. Kusooka owulirize wano. Kano ko kabadde kanzise katambuza okabiposting. NRM muli basiru buli lwamulabu buli lwakulaba bwati wanagawala bumusiru wayitawo alina ensonga. Omuntu okulonda omubaka wa parliament nga wa NRM zendi wa NRM kyofuna ne kaluuka wano nawagira wa NUP okulonda omubaka wa NRM bwabanga teyazaalibwa mu family erimu obukulembeze ng'erimu empeke ng'aswala oba olonze kagologosi nti enjiri gye basiga mu bantu bano n'okubagulira ssente ze babawa ne bava eri bavaayo nga tebakyasobola kwogera byansa. Bw'oba tokyasobola kwogera byansa oba ofuuse musiru. Nti abatukulembeze bano be balonda abaabo bennyini ab'NRM baba tebakyayina nsa. Mu kubeera nga tebalina nsa baba bafuukidde ddala abatooletoole abawedde emirimu. Ekigambo ekyo lwaki kati njagala nkuwoona omwami si mubaka we NRM wuliriza yabadde ne Kisitu. Ndaba amaanyi gamwe tegakyali mangi. Luli mwami Kyagulanyi yabeererangawo nga muribatolinga nnyo nga muteekako embeera kati mwami Kyagulanyi bwe yagendako okwewogomako nammwe ba cadres ba youthful politicians mu NRM temukyalina business. Si kuba na business ekituufu kiri nti ffe Honorable Kyagulanyi twamulabanga icon mu by'obufuzi mwabe NRM ffe abakulembeze abasobola otunula ewala. Kankweka ekyokulabirako okujjako ng'onyoomye bunyoomi. Honorable Kyagulanyi ye mukulembeze aze transforming obukulembeze bw'abavubuka n'abaleeta ku sowaani we baali batabamanyidde. Kankweka ekyokulabirako bw'okwata n'okwata National Unity Platform mu kuzimba ebyobufuzi n'okwata n'NRM so okuga National Unity Platform ezimbye abakulembeze okusinga NRM okuzimba because olwaleero mu NRM tewakyali ekyo tuyita card identification and placement ekikyaliyo. Oyina kuba kyemeza you penetrate noyita mu mayanja noyita mu maggwa paka otuuse wootuuse tewakyaliyo card identification. Tekyali kubagamba nti oli omwana kati olwaleero Honorable Kyagulanyi alina ababaka nga bana nga generation yaffe ng'olaba Nkeretanyi wa generation yaffe n'olaba Maseruka generation yaffe n'olaba Yusufu Kyeyune generation yaffe Kyeyune munamawulire n'otunuulira n'omuwala w'Ekayunga nakwedde Zambali nti bonna babadde terina omu abamanyi si mwana waani ekyali mu NRM okupenetrating olina okuba nga background yammwe tata we yalwana tata we abaddeko minisita olina wooli okupenetrating mu NRM from nowhere ojje ku platform olina ati ne Nammeere mwana minisita Nammeere mwana minisita ate abala NUP esose bazimba kati Nkeretanyi mwana waani Maseruka mwana waani Kyeyune mwana waani Zambali tubalabye bulabi Banambasi ya mwana waani teri. So NRM teina yekyo. So Kyagulanyi needs to replace somewhere in the politics of the country. Kakati mu byobufuzi bw'otawa credit Kyagulanyi oba omulyazaamaanyiza regardless bwazanye ebyobufuzi naye oba omulyazaamaanyiza. Mu byobufuzi nti bw'oba towadde credit mwami Kyagulanyi oba omulyazaamaanyiza era oba okoze ekintu kibi nnyo nti mu NRM tebakyasobola kubeera nga bazimba bakulembeze wabula bakwata baana baabwe bamunda babalwanyi mwana wa gundi bebawa ebifo. Kyokka ate Bobi Wine kyakoze azimbye abakulembeze ab'ensa ng'abejjidde wansi. Titunuulira Nkeretanyi mwana wani, tunuulira Zambali, tunuulira Ssennyonyi yennyini ba self-made leaders Kyagulanyi bagurumenze. Novanga ku musajja akulembera ekibiina ng'abantu banywa ne ku njaga emyaka 20 nga balina firebase ate bonna ne gwolabanga wayo okutali Kabaaya alina amakana ga kalina. Nze natuuka ku maka ga Kabaaya ne mutunulira bwenti ne ngamba kituufu ekiyitibwa omusajja si kwambala mpale kuba kukola ate tugaya kyezinze. Look at ghetto speaker yazimbye ka flat ke naye tunulira ono omwana ono ambassador wa Firebase azimbye amakage kwegamba abaana
oli gwe bayita Bobi Wine akwata omulenzi n'amufuula omusajja. Ekyo kyo kiri mu butonde era teri agenda kimujjako. He leads and others do what? Bannakalangala olunaku olwaleero bavuddeyo ne basaba abakulembeze ba NUP obuteesuulirayo gwa naggamba ogenda maaso n'okubeera nga bajja bakuuma akalulu nga bwe babasuubiza. Nziika naliwe namuŋŋoona beeyama bingi ne beeyama okujja otunoonyezaako akalulu ne beeyama okutufasiriteetinga. Sebo nsaba nga bwe beeyama ng'omubaka waffe akyali mu ddiiro tubasaba tukolere ekintu eki ne batatuwa ssente zaabwe bajje batukuumira akalulu ku kitebe wasooka kye twagala nawe batumiza kasolo aye no kasolo atya n'amazzi neffe tulina mu baleeni baagalinya so tusaba sebo tusuze message nga bwe beeyama nga Nakimuli ali mu luggya bajje batuyambe ffe tugenda kulonda akalulu era abantu batuwadde akalulu oyita n'abayega talina akalulu kubanga nesera bangayo omubaka anoonya akalulu akanoonya kiro sawa 7:10 ekyokubiri bakuŋŋanya batuulamu bwe bamala otuula nga badda babagamba atuwaddeyo 10,000 naye agambye ekyo yeesimbyeko ku kabba kuba tekakola ki ekaliyo. So tukusaba abantu abo mbatugambye batukolera ekintu eki bwe tuba tulonda ng'ennaku z'omwezi 24 23 basule kalanga bajja bagaana okujja 22 bajje abasobola okujja tambule nabo bajje abalala tebasobodde ennaku z'omwezi nga 22 babeere nga bali wano. Lwaki njagala abantu abo bajje ntekyamazima bwe twali tukuuma akalulu ka Honorable Nakimuli batukwatanga nnyo obutamanya olw'ensonga twabanga n'abaana bangi omusajja ajja bw'owuliriza abaana b'ekalangala bagambye nti mujje mukuuma akalulu ka Honorable Irene nga bwe mwasuubiza Nakimuli ng'ali mu ddiiro ne mugamba nti gwe banaaba batuwadde tugenda faffagana naye okulaba nga tuzza ekifo kyaffe kati mujje keekadde. Bulijjo bagamba NUP yabali bankwe era NUP Bobi Wine bantu babi nnyo era tebasobola nakuddiza famire eyo kifo ekyo yadde badde za tiketi. Naye njagala okutegeeza nti mukulu wa Nakimuli ye yafunye tiketi okukiikirira NUP mu parliament ng'omubaka wa Kalangala. Era David Lewis Lwongoya SG Secretary General yatuuse dde Kalangala era yakulembeddemu omulimu gw'okuwandiisa omwana ono. Taata we abaddewo n'abantu abalala bangi. Kansooke nkuwe owulire Lubongoya ye yawaze dda ndabayo. Kunga Kyagulanyi kunga Kyagulanyi kunga Nakimuli kunga Nakimuli kunga Nampala kunga Nampala kunga. People power, our power. Muli bakabinyo lero tugenda kukola ki? Tugenda tambula tukimale leero. MP wafatako yani oba oyagala Kalangala eyakabi olondani bwe tuba twagala omubaka agenda kwogera ensonga zaffe tulondani bwe tuba twagala omubaka agenda kutwala omukululo gwa Nakimuli mu maaso yani bwe tuba twagala Irene Nampala mukulu wa Nakimuli. Buli lwe njogera ku Nakimuli mpulira amaziga nga gayiika mu mutima gwange. Omanyi nabagamba nti mu babaka be nali nsinze okwagala mu bulamu bwange omu ku bo yali Nakimuli. Naye ne Goreti Namugga be bamu ku abo ababaka be nali nzikiririzaamu ennyo nga njagala nnyo engeri gye bakolamu emirimu gyabwe. Bye bino ebigambo bya Lubongoya. Tuwulidde olwedde nti waliwo abantu abadde bajja abawandiisa muno abadde tebaliimu jasi nga bagezaako obaolyawo okwongera enamba zaabwe. Twagala akalulu akamazima n'obwenkanya. Tetwagala kulaba ebyali kawempe, tetwagala kulaba ebibadde mu by-elections zonna zonna ezibadde mu violence omuyitirivu n'ebirala bwe bityo. So essuubi lyaffe eryo kubanga tumanyi bulungi nnyo nti wiini tugiina akalulu kano bannakalangala olwedde twasindika ttiimu zaffe abantu baffe ne batulaga nti baagala Comrade Irene Nampala abakiikirire. So tetwagala muntu yenna alina kuzoganya
kubanga ensonga gye tuliko gye tukyaliko nga bw'abategeezeza ebizibu by'abannakalangala bingi nnyo era bwe bamwesize ajja bitwala ku floor ya paalamenti n'okukozesa platform eyo mu paalamenti okugenda mu maaso n'okutambuza ensonga yaffe gye mumanyi bulungi nnyo gye tuliko ey'okununula eggwanga lyaffe n'okulaba nga ffenna tubeera mu mirembe mwebale nnyo. Ebigambo bya David Lewis Rubongo yabwe bityo bwe bibadde agamba nti bakwongera okutwala maaso omukululo guno ogw'enkyukakyuka naye nga mu byonna bakulembeza Irene Nampala okulaba nga atuukiriza ebyo NUP byekiririzaamu kwoteeka n'ebizibu by'abannakalangala okulaba nga babisolovinga nga bwe bakyagenda maaso n'okuba nga balwana okununula eggwanga lyattu Uganda. Omubaka Goreti Namugga alina wano byayogedde. Erinyazo Goreti Namugga zambaka paalamenti wamawugula kawunti omanyi waffe tetulondanga nono nira Rosie mubaka w'Emawusemba buli umanemu waffe tewali kulonda waffe bajja ne bayola buyozi mabokisi ne batwala akalulu so tuzze kalangala si lwakuba nti tetulina byakukola naye omubaka wa paalamenti aba mubaka wa ggwanga lyonna so ffe nga aba National Unity Platform tuzze okusooka okwebaza bannakalangala okutulondera Honorable Nakimuli kitegeeza nti emyaka 5 mwali tuwadde NUP so sirowooza nti bannakalangala basobola okubeera ne bwekyusa ne baga nti atukyuseemu so njagala kutuukiririzeemu omubaka Nampala Irene mwe mwatugambye nti yasinga Nuupu yazze nekola ground research namugaa nti ono gwe twagala tetwamulese bulesi nedda ye mubaka wammwe mwagenda mulamugaga namugafo kalangala eno tulina bye tukoleddeyo naye tuzze okulanga tunyweza ki ekifo kyaffe so bannange tubasaba kalulu nga bannakalangala bannammwe tukolede omubaka omukyala Nampala Irene tusobole okununula kalangala so tulumbe ffenna buli omu akola obuvunaanyizibwa bwe. People power. People power. Honorable Goreti Namugga, one man is army, the one lion amongst all, small body, big brain, the woman herself, the queen herself, the warrior herself. Bamuyita Goreti Namugga awaze ekalangala. Wulira Namugga gwe. Lero nga ffe bana National Unity Platform tuzze okulaba nga candidate waffe Nampala Irene anominatinga obanga aweebwa olukusa eri okuva eri akakiiko k'ebyokulonda okubanga yesimbawo ng'omubaka wa paalamenti. Kyendabye wano ndabye nti wabaddewo emirembe era nze nsuubira nti emirembe gye tulabye wano nga akakiiko kanominatinga Nampala Irene gy'emirembe gye twagala okulaba mu field. Mulabye by-election zonna ezibaddewo mu Uganda gye tujjukira ennene nnyo ey'ekawempe. Tetwagala kulaba byali kawempe nga bizze kalangala. Nsaba okutegeeza eggwanga nti bannaffe ab'NRM baliyo beesunga tetugenda kubizinga tukole fujjo. Njagala obbategeeza nga National Unity Platform tuli very peaceful tukuuma emirembe naye tujja kukuuma emirembe nga tudiringa n'abakuumi emirembe so bannaffe nja kubasaba nti we bajja mu kalulu bakkirize nti tuzze mu kalulu tetuzze mu lutalo. Nampala Irene candidate agenda okukulembera bannakalangala naye nga tukkiriza bakkiriza dda nti Nampala Irene agenda bakulembera bulungi so tubasaba twongera kubeebaza tuzze kubeebaza na kubajjukiza nti baatulonda dda. Ebigambo bya Goreti Namugga mubiwulidde bulungi. Kalangala jju Nampala Irene kwe tusembye banna NUP bwe batyo bwe bagamba. Mwenna bannankyukakyuka ekiddako ekalangala kyekyo. Munzikirize neme munnange kweremeza mu ntebe ng'abamu bwe bakikola sekita kitava ku ssengejjero kifuuka wankendo nga bwe guli nti naazina obulungi ava mu ddiiro. Banywanyi mbagaliza bye munjagaliza oyo guludde naye ayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira abampeera ebyo bye munjagaliza mubeere bulungi mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.